Kunkya ya leero abantu ba Buganda bakedde ku Hotel Africana okwetaba mu ttabamiruka wa Buganda omulundi ogwokutaano era nga abakungu bangi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ne gavumenti eya wakati olukungaana luno balwetabyeko. Gavumenti eya wakati ekiikiriddwa omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi wamu n'abakungu abalala ng'abakungu ba Ssaabasajja bangi olukungaana luno tebalubuzeeko. Abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo okubadde n'omulabirizi w'Emityana eyawummula Dastan Bukenya eyasabidde omukolo, Misinyori Wainand Katende, omulabirizi w'emukono James William Ssebaggala n'abalala bonna abalwetabyemu. Baminisita okuli Amelia Kyambadde, Maria Kiwanuka nabo tebalutumidde mwana. Ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda nga bakulemberwa ssentebe waabwe Godfrey Kiwanda nabo babaddewo wamu n'abagenyi okuva mu bitundu by'eggwanga ebirala. Wabadde aggulawo olukiiko luno, maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda yennyamidde olwa gavumenti ya wakati okulemererwa okuddiza Buganda ebintu byayo ekiremesezza Obuganda okulaakulanya abantu baabwo. Bangi bagitwala nti ekitundu kino kya nkizo nnyo mu byenkulaakulana bya Uganda. Mu byenkulaakulana Buganda etambulira wamu ne Uganda era n'amawanga ga Africa amalala. Olwo okwo nno omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi yatuuse mu ttabamiruka mu ngeri ya kipayopayo era n'asaba abateesa boogere ebituufu ebitali bituufu babireke era we wabaawo ensobi nazo baziggyeyo mu butuufu bwazo. Ssekandi ateereddwa ku nninga nnyonnyole ekisibye enteeseganya Buganda ze yali erina okugenda mu maaso ne gavumenti eya wakati okumalawo obutakkaanya obuliwo. Wabula Ssekandi ategeezezza nga bw'alinze Mmengo eyanje ensonga ze balina okuteesaako. Wabula Kamalabyonna wa Buganda Engineer Jebbi Walusimbi ategeezezza nga bwe waliwo ensonga ze balina okusooka okuttaanya balyoke beesogga akafubo ne gavumenti. Kino nno kye kitabudde Katikkiro Dani Muliika gwe yaddira mu bigere n'amwambalira. Nwana kulaba nti biri bye twakkaanyaako biva mu ddiiro. Bwe binaava mu ddiiro olutandike bino ebirala ebisigadde. Ekyo kyokka kye nninda. Ekyo kyokka. N'olwekyo njagadde kino nkyogere togere. Ssekandi baleme kumuwalampa. Kubanga nze nnyini nze nnina okutandika agenda, nze nnina okuteeka agenda. Begamba nze nakisaba ate nze nina okukola agenda ya discussions ezo. Okufuna entambula empya. Wabula njagala okubanjukiza waliwo ekintu kye nakola nga ndi Katikkiro ne mutampagira naye ndowooza olwaleero kituuse okitegeeza. Mwenna nabagamba e Buganda tetulina lwaki tusaba Pulezidenti Museveni ebintu bino. Talina buyinza kutuwa wadde okutugyako. Olukungaana luno lukyagenda mu maaso era nga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi yagenda okuluggalawo. Ebyo ngo bitadde ku bbali, Katikkiro Walusimbi yeebazizza Abaganda okwagira enteekateeka ez'okuzzaawo amasiro era nga mu lukiiko luno lubadde lugenda mu maaso Obwakabaka bwa Buganda ne bukola endagaano ne kampuni eya Omega Constructions egenda okukola eddimu ery'okuzimba amasiro. Omulimu guno gugenda kutandika nga 14 January 2013. Stella Nabakoza, WBS TV, Kampala.